Nze Lukwago Swali. Nina platform kwembadde nga abakulu bagamba leave our Ibrahim Traore alone, ne mbagamba mwefera. Gaddafi yayina pulani. Ono tanabana kuleeta pulani Gaddafi je yayina. Gaddafi nga chairman African Union yagamba nyina sente bweziti nga zize tayina zimuwadde tingenda ziteekawo tukole United States of Africa ngeyina a single currency with a single passport with a single military currency eyo eya dina eyali ino okubeera ya Africa yonna yali ino okubeera backed up by African minerals like gold biki byonna. Omumerika namugamba Gaddafi yagala kuzanyira ku dola. Omumerika yasindika NATO nejja ne bombi nga Libya kana akayiringu ka Museveni ne keekobana ne Bashir ne bakwata abajanja widi ne babawa ne bagenda ne bafeffeta ku ground Gaddafi bamutta. Abaana abo mbagambye nti continent ya Africa abazungu abo bagiteekateeka nti tuyina kubeerawo ku bo mu byenfuna mu byobufuzi n'ebyenkolagana n'ebyobuntu bwa bulijjo social aspect. Nebagamba nti olaba n'okwewola obwewozi batuwe sente naye nga ziriko obukwakulizo. Teekawo ebibiina by'obyobufuzi from the political perspective, from the economic perspective, tokola mirimu bwegiti, oyina kubeerawo ku kwewola. Okay? Kakati oyina Ibrahim Traore musajja wattu golodi gwayina yamukutte n'amuwa abawagina masinali abalasha. Kubanga Russia eno we yawamba Crimea mu 2014 abazungu n'ezo European powers zamusosola nnyo n'agamba oba Europe ensosodde kanzirukire mu Africa nfune ba alai yatuukire eyo mu Central African Republic era n'agamba naffe katugende to discrediting yo Western liberal democracy ngeyita mu kye tuyita elite capture ekwata abo ba social media influencer ne bawa sente bagambe nti democracy w'abazungu taliyo waba wali lwaki bawagira bunnakyemalira nga kakayiringu ka Museveni n'akayiringu ka Kagame obutoboola eddembe ly'abantu. Okay? So ebirasha bibadde ekola ki? Bibadde ekola. Kakati bagende eyo Ukraine okumukuba. Bufaransa ne Germany nezitandika okwegatta ku America kubanga Germany yali ekoze deal ne Russia Nord Stream. America ebadde emaze emyaka 10 ng'eyagala okusanyawo eyo ewakanya Nord Stream pipeline. Olutalo lwa Russia ne Ukraine we lwatandika America nefuna omukisa ogukuba pipe era negiblowing. Omurasha n'atabuka. Omurasha obusungu bonna yabumalidde wano mu West Africa n'akwata bawagina mercenaries n'abasindika ne bakuba ba French desert warriors. Beba bavubuka abo abasatu abo abali awo ekibali emabiga era coups ezibadde nga ziri mu West Africa zibadde as a result of conflicting interests of superpowers. Russia ne Bufaransa. America yasirika kati America egamba Bufaransa yino okweddiza Burkina Faso kubatwala lyayo. Yo Jeno yo Michael Langiri byalangiridde navayo n'amulangira sebo golodi waba bakinabe oli kumwekola ki kumwe kusaweka ng'omuwaba Russia bawagena mercenaries bakumire mu buyinza tali kuyamba baki ba Burkina Faso kuba tosobola kwemalirira. Emberezu we yavudde musajja watu we yaddukidde keno mu Afrika baamugambye nti Ruto ne Museveni bagambye ono Ibrahim Traore nti aba abazungu tukyabeetaaga ffe nga ba development partner naawunga wenjogerera kati batandise n'okumulumba kati aba bavubuka simanyi je muti banange tulabye
Sajamba wadde ka detailed analysis. Omwana ngamba Lukwago woba toyogera nti Langiri live Burkina Faso ne mugamba Burkina Faso teyeemalirira. Era bagenda jikuba nga bwe baakuba Gaddafi. America nawe tazanya wabaako ne kyayagala. America we yanyiiga nga Japan efuuse ekizibu yakwata bomu nuclear bomu n'agenda n'agikuba. Hiroshima ne Nagasaki. Gaddafi, when he became a threat to the US dollar, America, to maintain its economic hegemony, he had to come up with IMF, the World Bank, making sure that dollar is the global reserve currency, backed up by the stable US economy. Kati goveyo jizanyireko ejja kukuba. Ate nga teyina kirobe. Kati America egenda kukola ekisoboka. Kubaawo eyinawo Nigeria, eyinawo nono dombo yoyo. Awo. Kati bayinayo nono Genoa Africa. Bagenda bakuba. Bagenda mutta. Bote bakweyimba muno bawona. Bajja mutta ate Putin yadduke. Nga we baakoze Syria kuba CIA olutalo lwa Syria yalulwanidde emyaka 12 at last. Ibrahim Traore kwatamu ebibyo ddukire Russia nga Assad we yakoze. America tesaaga. Gwe tunulire engeri gye basaba kulembeze ba Amasi bonna. Naba Hezbollah. Assad ali ludda. Ibrahim Traore nze ngamba ekintu kimu bwe kiti. Woba owulira nti oyagala ku promoting African nationalism, please stay away from all those imperialists. America never allies, they are imperialists. China, Russia, and their allies are all imperialists. Why are you obnobbing with Russia? More so, the paramilitary company from Russia called Wagner. Okwekumira mbuyinza. Lwaki? Nechuvora babyoyogera nganyo bigula. Sobola kukiririza muso abafirika muyige munonye okumanya. Mulemu okwogera out of emotion nga no musajja gwo wagira. Musajja watu naye ali kuntoliza abali. Bali China ne Russia. Kuba China eriawo mu Burkina Faso. Nebyo bimotoka ze bagambye ze bakola ba China be bazirimu. China yekutte mu economic aspect, Russia eri mu military eguza emuwe byokulwanisa emutrainingira amaje eri namukumira mbuyinza. America kyetagenda kukkiriza. Congo teyabakubye paka kutusa ku Kisekedi ku kisenge. Syria teyabakuba. America tali kutuza mu jirani bannanki. There is a new world order that is coming. China never allies abarasha bagamba we are advocating, we are championing for a multipolar system that is based on rule of law without dictates from the so-called superpower. America gamba, I'm determined to emerge as the lead of that new coming world order with a unipolar system. Na yeyo kayoka yefugensi. Jukira, China is the major hegemonic contender. Now we are in a conundrum. We are in a quagmire situation because China, its allies, America, and its allies are all imperialists. We need to do away with. Today, kwa agenda ya Gaddafi. Kwa agenda ya Gaddafi. Ani ajisobole sawa zina jajo ogere. Murabe wa atafi. Ibrahim Traore. Dukire Russia ofuna obubudamu. Otherwise, oli mulambo gutambula mu America tasaga. Yenze ndi ku ludda lwa America. Kubanga obwo obusajja. Boris Nemtsov mu 2015 Russia yamutta. We yali agenda okukola press conference alite evidence nti Russia yeri behind separatists within eastern Ukraine. Bamutta. Opposition leader wa Russia mufu yafa butwa bagezako mujjanja bayafiridde mu komera. Ngaye mwa bagala nti namwe mufune ensize mufuga. With all that communism, its DNA is called autocracy. Ofundako na America. Uma mkwano webale kale izingako.
ofundako n'Abamerika with their